Yes, for additive jimbaniza kade kano mwasibye mutya muli mutya stay on YouTube a platform ojja kubafuna ebisinga ate ebyakabi bagita for additive yuji rain akedeko inanika Gomesi ebintu byatabuse onako regulo anti yabadde asuubiza abafaanizi benti bakuba mani Liverpool namukuba agena kwesala Gomesi ebintu byatabuse dda ebintu byatabuse dda abagizi ba mani beyamye okubako bebakolaga babakubye ezo kati zatabuse dda rain akede kubanga yenanika ka Gomesi ngabo mulengera omusajja wato na ebintu byatabuse mbera yatabuse abagizi bamani batumideko mwenna abanfollow bingano kuva additive gi musubscribe nga munyigene kale jimpeleka like yabagizi bamani abasana bali mukusekera mu kikonde bagamba mwatusekera nga Brighton ekoze eki nga Brighton enti etusudde amali abasano bali mukuwaga bagamba nti nenga bambi maniyo ina abazanya abanugi oba kizibu kiri ku tiimu ki oba kizibu kiri ku mutendesi oba kizibu kiri ku ki yo maniyo baba bagizi bayo abasinga danso okugiddukamu abasinga danso okweyama ebintu nga basubira tiimu yabwe gena kubako kyekola ebawonye okubanga bagwa mu mbyezo nepe kati Rain yagambye singa maniyo eruzinga ku Liverpool ngenda kuteka ko Gomesi kumande ngenda kwenanike Gomesi era mani wa mukabade golo 3 ku kiso kyembozi era onabute nagamba ati I'm suffering because of Manchester United. I saw any other loss, I'm quitting this team. Yagamba nti ali mukubona abona wa Manchester United wenda muguluzinga omupira go n'omulala agenda kukuyitinga agenda kujiva mu bagenda mu tiimu ki aya bas onampulirira ninga bambe abagizi ba maniyu batanso kubanga beekyawa olwa tiimu ebisa ebisinga olusi ebintu ebibawo mu zitiimu z'emipiira ne ate mani ate yo kisusseemuko ebada kisusemuko nejukira abakulu ba tiimu abali omusajja mukamanyikidwa nga active baye active yabadde ononako lweggulu kuba erinnyandira bido ndaka ndiogedde bubi yabadde ononako lweggulu Liverpool ngekuba maniyo omugaga wa tiimu jukira bali basubiza omutendesi 10 aga nti ajja bagenda kuba bamongerayo time olwesinga ati yawangula FA Cup naye kati essaawa zino balaba ate kisusemuko 10 aga kyamonyo kubanga nga tebamusaakinga oba okumugoba nsonga yawangula FA Cup omwaka ogwedde naye abagaga balamanyi bagenda tekubako kyakola bwekinyewo naye kati twakatandika season Man U ye tiimu kugamba eringanga kugamba eri mutuba linganga lyabo tiimu bono bwansi buwolovuzi Wolverhampton Wanderers obwakaluzinga emipiira ebiri Man U yakaluzinga kati emipiira ebiri egy'omudiringano okuva lyango omupiira gwa Fulham taddangamu kuwangula mpira mulala gonna kizibu kiri kuki abasinga bagamba kizibu kiri kuba kumutendesi abagamba kiri kubazanye abagamba selection engeri mutendesi gyalondamu abazanyi eriko obuzibu kati obuzibu gw'osubira buyinza kuba ku kiwamma Fahad TV subscribing onyige kade nenga baba bagizi ba Mario bambi bali munnaku omusajja abayisizaamu eggaali golo 3 yankubidde ku Old Trafford wali wakawa ku kisaawe kyabwe golo 3 ku kiso kyengege anange Rain musajja watu aziguddemu embi bamugambye omekubako kyokola jukira Bunoke ye yali yeyambe ne Bunoke yagaana obikola Bunoke amanya bagiza abasinga emipira amanya okoyamba ebintu nga basubira tiimu zaabwe zijja kuba kizibu okola ki okubanga bizituukako baba tibasubira Liverpool kuba tiimu yabwe artistiko abamba badde basubira draw ni draw yaganye tibalegera 10 agagenda kuba bagenda kuba musaakinga bagagga kibali bamusubiramu si kyagenda okubanga abafune era season eno subira nti ana kugamba bwana bagimazeeko simanyi ba season ijja simanyi bani na bana agimalako gemazima abagagga balabise munnange nga tebali kiriya ye tiimu esinze concedinga goal bagiteeba nnyo goalkeeper bamuteeba nnyo bane defense eriko obuzibu tewali amanyi byebyo fa additive gimunange Rain bw'atyo munne wa Maulana bweralise Gomesi tiimu ye yamuleetedde ebizibu ebyo ya Man U mbeere bulungi mwera bambagala nnyo subscribe onyige